Minisita w'ebyentambula n'emirimu Gen. Edward Katumba Wamala yeebazizza Katonda olw'okumutasa ku bazzukulu b'Amulumba ne basasira amasasi mu mmotoka ye agatta muwala we Brenda Nantongo ne ddereeva we Haruna Kayondo ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omukaaga omwaka oguwedde. Ye Gen. Katumba amasasi gano gaamumenya omukono ng'ajjukira bwe guweza omwaka omulamba akuŋŋaanyiza abantu ab'enjawulo mu kusaba okukulembeddwa Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda The Most Reverend Samuel Stephen Kazimba Mugalo nga kubadde ku kkanisa eya St. Mark Kikandwa esangibwa mu ggombolola y'e Kasawo mu disitulikiti ey'e Mukono gy'alina amaka. Okusaba kwetabiddwako ebikonge okuva mu gavumenti eya wakati nga bikulembeddwa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja era nga yakiikiridde pulezidenti n'omumyuka wa sipiika Thomas Tayebwa ate nga gavumenti y'e Mengo ekiikiridde omumyuka wa Katikkiro Robert Waggwa-Nsibirwa. Omulabirizi w'e Mukono James William Sebagala, ow'e James Bukomeko n'owa Central Uganda eyawumula Jackson Matovo nabo babaddeyo okugattako abagagga b'omu Kampala nga bakulemberwa Godfrey Kirumira ow'abagagga kwagalana abakozi mu minisitule gy'akulembera ne disitulikiti y'e Mukono. Gen. Katumba abuulidde abantu ebyaliwo n'agamba nti kyali kisa okulaba nga wali olwaleero. It was by his grace that I'm not being referred to as the late Katumba. That's what you would have been referring to me as the late. I'm very thankful to God. Ono ategeezezza nga bw'asazeewo okuzimba ekkanisa obwaguuga eddemu ya St. Mark ng'akabonero akasiima Katonda olw'okumuwa omukisa omulala ogw'obulamu. On behalf of the President of the Republic of Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, let me take the honor to unveil the construction of Kikandwa, St. Mark, Church of Uganda, Mukono Diocese. Ssaabaminisita Nabbanja asimye obubaka bwa pulezidenti n'awaayo n'ensimbi zamutise obukadde 50. This occasion presents to all of us a challenge and a call for us to carry each other's burden in service by giving part of our proceeds to God. Nange mu butono bwange ndeese million 10. Ye Nabbanja awaddeyo obukadde 10 ate sipiika Anita Among naye yatisse omumyuka we ensimbi omutwalo gumu ogwa $. For accountability purposes, this is my journey. Omutwalo mulamba ze million 37. So nange nizza n'amafuta ga million 10 nga mutabandiwe. Aba disitulikiti y'e Mukono bawaddeyo ensawo 6 eza sementi nga n'abagagga kwagalana bawaddeyo obukadde 7. Erese trailer ya sementi gy'olaba wabweru awo ate nga tukusuubiza nti tufa naawe era tukyayongera. Omugatte ensimbi eziri mu bukadde obukunuukiriza 5 ze zisondeddwa mu buli bw'olunaku olwaleero. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.